Amanya gange Zetiaba Charles, ndi filmmaker, producer of a film. Era nga ndi wano ne team yaba filmmakers okulaba nga tufollowinga omusango gwaffe ogwateekebwayo distributor waffe omugundiivu mu industry New Lords Corner Videos okuba nti firimu ze twamuwa okudistributinga oba okuteeka katale nga yasanga nga waliwo abazikozesa mu bukyamu. So kakati nga bwe yateekayo omusango nga tulina okubeera emabega nga bannannyini mirimu abamuwa emirimu okuba nti bw'abanga sustain bizinesi ye sustain katale kitegeeza nti ajja kwongera atuguleko emirimu asobole okuba nti ttiimu yonna nga bw'olaba wano waliwo abazannyi, waliwo ba producers, waliwo ba directors, waliwo ba cinematographers, waliwo ba set design, waliwo abantu bangi nnyo abakola mu film industry. So nga nga product eyo yonna eggwa ne tukola mu film netugiwa distributor n'agidistributinga. So kakati kitegeeza nti ebisasula abantu bano bonna oyo waba tajjaeyo sente otwaba muntu agenda kusasulibwa oba kuddamu okukola firimu endala. So omusango ogwo bwe gwajja tumaze omwaka nga mulamba nga tufollowinga ku musango guno kubanga emisango gya corporate giri nnyo so complicated ate nga gyetaaga obugumiikiriza so that omulamuzi agutunuulira bulungi nnyo n'abanga talese kintu kyonna kyatatunuulidde. So tuzze tugoberera nga tulina steps nyingi zetugoberedde zetutuuseeko kati n'olwaleero tubadde tuzze wano okuba nti wabaddewo walina okubeerawo ensala omulamuzi abadde alina okuwa ensala oba betuwawaabira oba abawawaabirwa balina okwewozaako oba omusango gwabasinga dda nga tebalina kwewozaako. Kakati kooti tetudde omulamuzi abadde ng'ayina ebimukutte then n'ataba nga taliiwo naye nga n'atuwa date egenda okudda nti tugenda kudda nga 8 mu January. So kati kolo lwagenda okuba nti awa ensala oba abantu bano bawawaabirwa balina omusango ogw'okwewozaako oba gwabasinga dda. So kati kyekiriwo. Okay, kooti emaze ebbanga ki bwe mwalita omusango? Kooti eno etudde okumala kumpi egenda kuweza mwaka mulamba okuweza mwaka mulamba nga adjudication y'omusango guno egenda mu maaso. Okay. Omuntu ayakasooka balaba ku TV ayinza okubuuza nti kigendererwa ki ekyabaleeta mu kooti? Ekigendererwa kyatuleeta mu kooti mu bikwatagana ne copyright. Mu copyright bw'okozesa ekiyiiye nga tokiyinaako bwannannyini oba omenye etteeka lya copyright. Kakati etteeka lya copyright litugamba nti bw'oba weemulugunya nga bakubbako eriyiiye ogenda mu kooti. Kati era twaleeta ensonga mu kooti olw'okuba nti waliwo abakozesa ebiyiiye byaffe nga mu bukyamu nga tebabiinaako lukusa kubanga copyright tekiringa kutunda bijanjaalo nti bw'oba ogenze mu dduuka n'ogula ebijanjaalo bw'oba obiguze kubirya osobola okusalawo okubisimba oba osobola okusalawo bitunda. Naye yo firimu olina kumala kufuna lukusa bw'oba ogiguze giraba ate togamba nti kati nga gyemaze ogiraba kangitunde olina okufuna olukusa okuba nti okkirizibwa okugitunda. So kakati ekyatuleeta mu kooti kuba nti waliwo abaali bakozesa firimu zaffe mu bukyamu nga tebalina lukusa era ne tubawawaabira mu kooti. Okay. Mwenga ba firimu mugenda kukola mutya okujjako abantu nga batyo kuba tulaba nti wadde muna bye mwaleeta mu kooti naye ate wakyaliwo abakozesa ebiyiiye byammwe? Campaign tujja gitwala maaso nti tetusobola kubamalawo kati oba kubategeeza kati nti babireke naye ffe campaign yaffe egenda maaso nga tubategeeza nti kikyamu okozesa firimu oba ennyimba oba ebitabo by'abantu ebiyiiye nga tobiinaako lukusa naddala ng'obifunamu amagoba. Bw'oba obiguze bw'oba oyagala kubiraba teweetaaga lukusa kubanga obigula n'obiraba oba oyinza obisanga n'obiraba naye okubitunda gw'obiggyemu amagoba tokkirizibwa nga tolina lukusa. So nga bwe tugenda mu maaso ne campaign eno era tutegeeza ne gavumenti nti gavumenti enyweze etteeka lya copyright
kubanga tiri mu amendment process naye twagala government process eyo ejanguye esobole okuba nti abantu ebiyiye by'abantu biri protected. Olwaleero wadde nga kooti tetudde kuba kutuwa nsala naye tuli bagumu nnyo olw'ensonga nti ensala judgment ya leero eriwo abamu twandyagadde nti tetwagala babasalire busalizi nga bagamba nti tebalina musango gubasinze. Abamu tubadde twagala bagambe nti balina omusango ogw'okwewozaako. So that kubanga bw'abawo nti judgment egenze mu direction eyo baba tugenda ate kuddamu okulaba nti business eri firimu z'engeri gye bazifunamu nayo tugitinkuulira ddala. Omusango guno ne gugendera ddala so deep ne gutinkuula enkola ya business eyo kubanga twagala n'okuba nti nno n'abo abadiringa mu firimu baliwo mu mateeka kubanga bwe batabalawo mu mateeka yengeri yennyini tebagenda okukipinga ono nga bakola ebintu ebyo mu bukyamu kuba ne gavumenti bizinesi yaabwe eba tegimanyi. So kati era tujja kugenda maaso n'omulamuzi era tumusabe nti abantu bonna abadiringa mu firimu first of all babeerenga kampuni zaabwe ziriwo mu mateeka so that tusobola okwengeginga kampuni yaabwe nga tetwengeginga muntu. So awo bwe tubanga misango gibasinze nga ne biba n'abeera nga baliyirira nga byamaanyi. So kakati abamu direction gye twagala omusango ogwendeko nti balina omusango gw'okwewozaako kyetujja okusiima ennyo omulamuzi atuwe. Ebibaddewo okubanga osustaininga omusango ogukwatagana ku copyright si kintu kyangu nnyo era twebaza CEO wa New Roads Corner Videos okuba nti akoze kinene nnyo okusustaininga omusango guno okutambula omwaka mulamba kubanga emisango egimu gifa olw'ensonga nti gituuka ne gikugejjako n'ogivaako ne bagamba nti nokomawo ne bajaninga omusango okomawo n'egivaako. So naye okuba nti agukute n'agamba nti nno sijja guvaako n'agulemerako ekyo kintu kikulu nnyo era tumwebaza. So twetaaga abantu bangi abalina commitment ng'eno ba distributors abalala bonna abali eyo babeere nga bafuna omutima ng'ogwa omukyalo ono ali emabega wa New Roads Corner okuba nti nabo bapushinga emisango gya copyright so that tulitigatinga copyright mu Uganda ebeere nga eri enforced.